Wa Museveni mu kibiina kye bamujemera. Bobi Wine kyamuyika kyava mu ggulu. Kasagamba nti ono bonna tebabuuza. Bamala kulonda ne batiikinga ambulera ne babuuza. Ye gutwalunze yafaanana tebannange tunamulabako ddi nga tebamumanyi. Akati Magoola kimukolera nnyo nti talina kalulu n'aka kagenda kufiirwa. Kubanga bo mukama waabwe kyayogera tekiddibwamu, tekiwakanyizibwa, tekiteesebwako. Bobi Wine kyayogera olwalangiridde Magoola we pa kyawedde abawagizi bawe olukagga bonna. Agamba ebigambo bino mbasaba nti temugezaako okulonda akasajja ako Kasegona. Kasajja kabi nnyo nnyo, twalibadde tetuli mu mivuyo gino. Yes, mawulire getulina essaawa zino era nga ampuliriza tegalinda. Offices za NUP kimaze okubeera nga kikakasiddwa nti zirumbiddwa era bwe zityo okusinziira ku musasi waffe tetunaba kubeera nga tufuna ekifaananyi ekituufu okuviira ddala ku offices kwennyini naye nga amawulire agakagwawo gamaze okubeera nga gakakasibwa nti offices eza NUP abasajja aba military abasajja abajaati bano nga beegasse wamu ne poliisi y'eggwanga Uganda kaakati offices zino bazisazeeko era bwe batyo ne babuuka ekikomera ne bagwa munda. Kaakati nno ebinaddirira ogenda kubeera nga obiwulira mu katambi kaffe ampuliriza ng'omusasi waffe bwakaleese nga offices bano abasajja bazzeemu okubeera nga bazirumba. Jjukira nti sigwe mulundi ogusoose bano abasajja okubeera nga balumba offices eza NUP ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo nga ne offices ezisembyeyo ze ziri mu bitundu eby'eggulu nazo zaafundikira zirumbiddwa. Mwami Kyagulanyi bwe yali agenda kugenda okubayo akalulu enkera y'olunaku olwali luddako. Kakati bino nga bigenda maaso waliwo okubagana empawa wakati munda mu kitongole ekya poliisi ng'abakungu abamu munda mu poliisi bagamba nti abantu bamala okulonda basigale ku polling station nga bakumye akalulu kaabwe. Kyokka nga ate abamu bagamba nti tewali kusigala ku polling station wano kimenya amateeka era tugenda kubagobawo kifuba. Kaakati nno bano bamaze okubeera nga beeyawulamu munda mu poliisi era ng'abamu baviiridde ddala ku mizindalo ku kamera ne boogera ebigambo byabwe ng'ensi ebalaba nga bagamba bwe mumala okulonda muveewo, abalala nga bagamba temuvaawo. Kyokka nga General Muhoozi Kainerugaba jjukira nti ono ye CDF akulira amagye munda mu ggwanga Uganda yavaawo n'alangirira lunye n'akakasanaga nti kulumala okulonda nyinyi yote mudde ewaka ewammwe rudi kwa nyumbani. Kaakati nno amawulire agavaayo amavanyuma galaga nti poliisi etandise okubeera nga edifayinga oba defiance kite defiance etandise okubeera nga ekola defiance oba okubeera nga yeediima ku bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Kaakati nno senga kulannama ebigambo byongedde okubeera nga biddugala, ebigambo bimwononekedde mukwano gwange ampuliriza, wabula bino nga bigenda mu maaso njagala nsooke nkulaga katono nnyo ku ngeri y'okulonda ate nkomewo naye vidiyo sooka ogimpera ekigalo. Kaakati tulonda botti.
kakati nno mukwano gwange nga sinaba kwera nga nkutwala buterevu nnyo mu mawulire gaffe ag'ennaku agamaze okubeera nga gakwa ku kitebe kyaffe ekya NUP ekirumbiddwa amagye ekirumbiddwa poliisi ekirumbiddwa jjaati munda mu ggwanga Uganda saagala weerabira omukyalo ono gw'olaba yesenga kulannama kaakati ono amawulire gamaze okubeera nga gakakasa yawereddwa emyezi 3 oba si ekyo ajjanjabwe wabula emyezi kasagisukka 3 ono nga tannaba kubeera nga ajjanjabwa kimaze okukakasibwa nti mukazi wattu agenda kubeera nga afa aserengete ekaganga jjukira nti ono yali muntu wa NRM lukulwe era nga mwami Museveni waateeka ekigere waakijja ono y'omu ku bakyala abaakizanga mwami Museveni waakijje era ono yali kabwanango ne mwami Kyagulanyi ono n'avumaavuma buli kika kya muntu yenna munda mu ggwanga Uganda awagira enkyukakyuka wabula lutukidde olunaku olwaleero ono ng'avuddeyo nga yeetonze emirundi n'emirundi n'agamba nti amazima ga Katonda mu ggulu yakyuka dda era ono n'adda mu NUP bw'atyo n'atandika n'okukunga bannayuganda okulonda mwami Kyagulanyi era ono n'akuba n'olulimba lulamba ng'aluweereza mwami Kyagulanyi olumuzzaamu amaanyi n'okumunoonyeza eri obuwagizi mu bannayuganda nga kitegeeza nti ono kakati munnaffe munnankyukakyuka kubanga abantu tubalabira ku bikolwa byabwe nga mwami Kyagulanyi bwe yatutegeeza kaakati ebikolwa by'omukyalo ono bw'agamba nti bali mbeegaanye mmaze okubeera nga mbeesonyiwa mbaviiriddeko ddala ndayira nga ntya Katonda kaakati nfuuse muntu w'abantu omuntu wa wansi siyinza kuwagira muntu omu omwaka n'emyaka kaakati mmaze okulaba ebinyigiza bannayuganda kaakati olwaba afuuse munnaffe bino nga bigenda mu maaso ono yeetaaga obukadde 8 lulambirira okubeera nga ajjanjabwa okuteerera okumukyusa ekibumba okumuteekamu ekibumba ekirala nga yeetaaga obukadde 8 ogenda munda mu ggwanga erya Amerika oba mu Germany abeere nga ajjanjabwa kaakati nno ono ali kaweefube wakunoonya nsimbi era nga wenjogerera amaze n'okuteeka amaka ge ku katale agasangibwa wali eri essegukumu Akorite okubeera nga bw'obanga olina ssente gwe munnayuganda naddala mwe bawangalira ebunayira osobola ogenda n'omuwa obukadde 7 maka gano asobole okubeera nga ajjanjaba ekimba ekimbala embirizi mukazi wattu ate nga munnankyukakyuka anti munnaffe yo yakkiririza mu ebyo omuntu wa wansi byakkiririzaamu kaakati nno okuzzayo butereevu mukwano gwange ku mboozi eno ey'omukyalo ono njagala oli ebigambo bino byavuddewa ebigambo bino byatandika bitya era ng'ono ayina gwalumiriza gwagamba mbu yamuwa butwa wuliriza mbu yamuwa obutwa era mbu eyamuwa obutwa mukyala nga ye era mbu balaka bakola omulimu gwe gumu wabula amannya ge yamuwa obutwa sigalina kansooke nkutwale mu mboozi ye bwe nkujjayo nkutwale ku kitebe kyaffe olabe bwino engeri gye baakirumbye okunnongoosa ekibumba banteekemu ekipya mukinaalika amaka gasangibwa mu Akorite Essence bwe bajja agatemya ng'omuntu gatonda obukadde 7 asobola okuŋŋanyizimu ku nsimbi atwalibwe bweru okujjanjabibwa anzibye omuntu yenna alina obusobozi okumuwamu ssente akikole kuba embeera ye mbi ddala era n'ensalawo nina amaka gange agasangibwa mu Akorite Estate genjagala okutunda $7 million waba agaagala amaka malungi nnyo gali mu estate waba wasobola okugagula ajje agagule ntasobola ataase ki Dokita Okiya yamukebera baani bonna bamukebedde Paragon Hospital zimukebedde tumutute malwaliro ago gonna empapula ziri bweziti genda ensambya olabe dokita amujjanjaba ye Dr. Raymond yakulira eddwaliro ly'ensambya ajjanjabe sengabula na emyaka 7 genda ebbombo okitegedde omukazi mulwadde so nga waliwo option esobola okuwona gavumenti kyetasobola kujjanjaba kulannama ng'ate gwabeera Sakozi nze nja kusaba abantu abali eyo bonna abasinga nze ndowooza ebintu ebimu temwandibireese mu mawulire kubanga Sakozi ono ekyamuteesawo platform eno tutemaatema munaddala nze nkutemaatema kuba tolina bitabo nkutemaatema nga bwendaba alimba nkutemaatema nga bwendaba n'onyigira eyo naye ng'akutemyetemye kyova laba nti temwandireese bintu bimu mu mawulire Sakozi kati kankubulire kusenga kulannama obutasiima bwasoose okwolesa Sakozi Katonda akuyambye akutadde ku nsi owezezza emyaka egiwera 7 oli mu myaka 7 akuyambye ozimbye oguze emmotoka eza buli bbeeyi ozivuze Katonda y'omu akuyambye ozimbye amaka mu Akorite Katonda y'omu akubeezezza mu mbeera
n'okuyira abasawo abaganda n'otuuka n'ogamba nti watuuzaako abasawo abaganda nga bawera 2,000 buli omu n'omugabira emitwalo 2 za transport. Gattamu awo ze ssente mmeka? 2,000 abantu 2,000 n'ogamba nti wabatuuzaako nga gwe omusawo muganda abakulira n'obagabira buli omu emitwalo 2. Kitegeeza nti Katonda ebyo byonna yakola ki? Yabikuwa ebisobola okubeezaawo mu bulamu. Omuntu wogera ku makya n'ogamba nti nze mawa nze nambemu oba David Komobaani, waliwo omuntu golaba ng'akyali olusi mu mbeera etannakola ki? Etannatereera. Naye kulannama n'ofune essente n'ozimba ne Mwakurwaiti omwo n'otuuka okulwala ate n'ojja n'otandika okwolesa obuziina, naye ng'ate mu kwolesa obuziina olina kirala ky'okweseemu. Kiriwa kyakwese Kyegamba nti ekyo ky'okweseemu ffe tujja kutemaatema, kubanga ky'okweseemu amazima amatuufu kyakosaba ssente eri Mwami Museveni. Kyokweka era biri bye wali okola, simanyi n'okunganya abasawo abaganda n'ogaba ssente n'owagira NRM, wali ogiwagira ng'ogiwagira ku ki? Kitegeeza walaba nga yesobola okutambuza. Era tosobola kuŋŋamba nti mu myaka gyonna gy'omaze okubanga ti oli mu myaka nga 6 ku 7 tikati essaawa eno lw'olaba nti mulonde Kyagulanyi obuzaabuza batebabuuze ate bwe Kyagulanyi wagendeddeyo ki? Jangu ate gwokola ebyo. Kakati akoze evidiyo nzirabe ennaku zino zonna namusangako naawe ate nze ekibi kyennina abantu mbambamanyi. Singa kulannama yabeerangawo ku Nairo Theatre. Oli amanyiwo. Era alina n'omuyimbi gwe yatambula naye. Okitegedde? Alina n'omuyimbi gwe yakola ki? Mu buwalabu obuto obwo nga muwala atiba yajjakawo ku Nairo Theatre. Alina n'ekibiina yali ayagala kubeera mu muzannyi wa mizannyo n'okuyimba. Kulannama. Kakati nze saagala. Tegeeza bwe yagendera musabo wali omulaba. Saagala abantu kati n'abulamu awe ebbanga n'abula. Yatwamu kono olimba ku kivulo kya Stacia. Kyali kya Stacia. Mozi mukati. Bagerawo nkola bya abantu bano. Tukolera abantu. Nayingira kawo n'ayagala n'okuyimba n'ayagalako n'okuzannya emizannyo. Oyo singa kulannama bwe yabulaabulamu emyaka nga 15 emeka nziramu okumulaba nga musawo muganda. Walaba mulala otegedde nga musawo muki muganda n'ayambibwa Katonda n'amuwa buli kintu kyonna omuntu kyandibadde nakyo ayagala ku nsi. Kubanga namuwulira ng'agamba nti emmotoka ze Mwami Museveni ze yamuwa emmotoka nga zeetaaga okukyusa yingini era n'azikyusa yingini. Yafunayo dda ku mmotoka. Naye emmotoka bazimuwa nga zifuuwa naye n'azikiriza n'azikyusa yingini era n'ateekamu yingini. N'agamba Pulezidenti Museveni yamukubira essimu n'amugamba nti muwala wange nabulidde oli mulwadde. Tyemune ndi mulwadde, obulwadde bukola ki? Bundi bubi. Mwami Museveni n'amugamba nti dokita kankubire dokita wano ajja akujjanjabe. Yali yakava ku ssimu bw'ati ti dokita n'amukubira. Dokita n'amugamba Pulezidenti ankubidde aŋŋambye tukutwale wa mu ddwaliro era ne bamutwala e Nakasero ne bamujjanjaba. Era kino ekimutaanudde waliwo nti Namyalo amugamba nti yafuna $7,000,000. Jani yafuna. Waliwo olutalo lwabwe ne Namyalo. Nti Namyalo agamba senga alina be yagamba nti senga kulannama. Yajja wano n'asayininga $4,000,000 n'addako n'asayininga 3. Ewa Namyalo. Olutalo na bino video z'olaba zikola gye ziva. Yagamba tafunanga ku ssente kwe kuvaako okwogera bino byonna eby'obulwadde. Waliwo ennaku ezo ssente ze bamuwayiriza ennaku ezo. Oba kitegedde era bw'abadde ajja akitemaatema nga yeegaana ssente ezigambibwa nti Namyalo oba n'azirya n'atazituusa ku kulannama ate Namyalo agenda agamba abantu ti kulannama yafuna $7,000,000. Ebyo byonna bye bivuddeko okujja nga annyonnyola ye bw'atafunanga ku ssente. Pulezidenti Museveni yakoma kuntwala Nakasero, ebyo eby'abasawo abaganda simanyi nampa emmotoka byonna
eyo gye biva bino byaleeta era bwe biva agambe nti kati mpagira Kyagulanyi naye bulijjo gundi oyo Kulannama bulijjo olinda kyokulaba nti ensi eno yeetaaga okukyukakyuka olinda bamale gw'oli mu kubanja essente zo naye ate abiyisa mu kumusaasira ekyobulwadde ate nga n'ekyobulwadde bw'okitunuulira kakati nno byasenga Kulannama embeera yeeyo nga bw'ogiwulidde gwali ku mukuto gwa AKTV Media Uganda ze AK Master mbasiima nnyo mwenna bannayuganda Sister Marie nkutumiddeko nnyo muganda nkakeeto naawe mbaagala nnyo mwebale kubeera nga muli mu nnankyukakyuka abatakyukakyuka kakati nno maze okutegeeza nti munda mu ggwanga Uganda ebiwayi bibiri munda mu poliisi mulimu abeewagudde bano nga bagamba omuntu bw'amala okulonda asigale mu mita 20 abeere ng'alengera ebigenda mu maaso abatazizza musango yadde n'akamu abatamenye etteeka mbu kubanga constitution eno eddembe lituwa bulungi nnyo nga tetumala na kwebuuza ku muntu yenna oba tusigalawo oba tetusigalawo kati poliisi emaze okubeera nga ekakasa ne wandiiko Namutayika olunaku olwaleero wali mu press conference nga basinkanye n'abakuli akakiiko k'ebyokulonda munda mu ggwanga Uganda nga omu ku basajja abadde mu meeting eno era mayinja munda mu poliisi y'eggwanga Uganda agambye olumala okulonda buli munnayuganda dduka za mbwa mbodde waka ewuwo kakati bw'onoolemerawo bagenda kujjawo kifuba ku polling station kyokka nga ate eggulo twalabye omukyala nga nga DPC Mulamba amayiddwa nga Madamu Namara ono ng'akubiriza abantu bwe mumala okulonda mwenna musigaleewo mukuma akalulu kammwe kasita mubeera nga muli mu mita 20 okudda waggulu kibakakatako okusigalawo oyo yekka aba ayagadde wabula atayagadde waddembe okuddayo nakola emirimu gye nadda okwabwabwe naye yagalanga bw'aba asiimye kasita abeeranga tayagadde kubeera nga asigalawo kati ebigambo bino byayogeddwa DPC Mulambirira kyokka ate DPC omulala olwali agambye bw'omala okulonda kifuba ddembe ng'odda ewuwo naye nkugambye nti oli yagambye bw'omala okulonda oli waddembe okudda ewuwo oba okusigalawo okuuma akaluluko tewali akukaka kudda wuwo tewali akukaka kubeera nga osigalawo oli waddembe kubanga olunaku lubeera lwa kuwummula olunaku lubeera lwa kulonda kati njagala tugende mu mboozi eno butereevu nnyo wabula nga sinaba kubeera nga nkutwala mu mboozi eno engeri poliisi gyekoze defiance n'egyemera ebiragiro by'omuduumizi w'amagye munda mu ggwanga Uganda amayikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba ono yavaayo n'ategeeza bwe mumala okulonda buli muntu adde waka ewuwe kakati abapoliisi abamu bagamba bwe mumala okulonda muli baddembe okusigalawo oba oli yayogera bibye ffe tuli baddembe okubeera nga tubakuma mu mbeera yonna katulindiridde okulaba ku polling stations ewalonderwa abantu banaamala okulonda poliisi ebyeyogedde nti musigaleewo bwe muba mwagadde banaabiteeka mu nkola ne basigalawo abantu oba poliisi eneefuukyukira mu kiti nga embazzi ne bafuumuulawo ne batwala nga nena mu gisimu fungize ng'amala okulonda kifuba ddembe olina okudda ewaka kansooke nkutwale mu mboozi ey'ekitebe kyaffe kya NUP engeri gye kyalumbiddwa okuwambibwa abasajja bakigatto bana basaatuusi naye nfunye amawulire ag'ennyamiza nti amagye ga Uganda amakuumaddembe gagenze ku ofiisi ya NUP mu kibuga ky'Ewoobulenzi gabuuse n'ekikomera ne gagwayo munda abakulembeze ba NUP weetuli obukulembeze bw'ekitundu weebuli meeya waali naye tetunaba kutegeezebwako nti waliwo kye beetaaga oba waliwo kye beemulugunya ku ffe so obubonero obuteereddwawo obwo obulabikanga obw'okutiisatiisa bannayuganda tetujja kutya bwe kiba kyetaagisa nze Lubega Adamu kufa Uganda efune emirembe ekyo kibeerewo naye ebyo tubikooye amagye agayingidde awo njagala kugategeeza kino ekigambo nze nalwana ne Museveni mu nsiko mwe muyinza okuba muyingiridde ne wano ku State Square simanyi order gye mwagijje kukola bintu bwe biti ebimenya amateeka g'eggwanga tusuubira nti abakuumaddembe balina kubanga bakola ekyo ekiri mu ssemateeka wa Uganda nga bwegamba so saate kutabangula butabanguzi mirembe era njagala kubategeeza nti Uganda tekyabatya mwe ng'abasirikale era twabajjamu dda n'obwesige temukyasobola kutukuuma bannaffe bangi bafa mutukuba tiyagaasi mututta tye twenyiyiddwa naye temututuma
ekyo kyemugezaako okututuma kubanga si mmwe musoose okubeera abasirikale ate era si mmwe musembyeyo. Amini yeewa n'ekitiibwa ekisembayo ekyobwa Field Marshal naye yagenda era mumanyi engenda gye yagenda wadde temwaliwo naye mwabiwulira. So nsembyayo ngamba tegeeza Uganda eno yaffe ffenna ate tulina okuba nga tugoberera amateeka kubanga ekyo twakiyiira omusaayi. Eddembe teriyo muntu alituwa okujjako constitution ya Uganda oba Mukama Katonda. Naye kati bannaffe abamu bwefudde ekirala ennyo. Eddembe lyaleeta gavumenti yali ajejemba nga abolooga mbu bankubira masasi gakubibwa mu ddembe namulaba nga abologa wano neriyita wano ate ovulungutana mbwe eddembe kyokka ale ng'ogamba esasi lyakuyiseeko kati omusiru eyenkana oyo omujjawa namulabye avuma n'abantu sebo naye nga bwe yali abologa ali esasi mungu w'amaanyi esasi lirikuba wano neriyita wano nerigenda sabakale kati ate y'omu yagamba mbwe eddembe mwe baali bakubidde amasasi mu mmotoka ze bwatulaganga abasiru bali e Uganda wano obamalawo ejja omusumba yennyini olwo video akatambula yadde ne Zubeda ng'amugamba nti tolinze genda mu gavumenti empya mu Uganda empya abuuziza ebibuuzo bino wammanga Kyagulanyi ennyumba gy'alina sente zakoze mabiiki ge yazimba byonna agenda bisanyaawo atuwe birala mu Uganda empya. That guy oyo omusajja tategeera kiki kinjo kugamba ebyo n'owabantu kakati bwe yayogera biringa ate baali bamukuba amasasi yagamba nti lyali ddembe ayinza okinyonyola abantu nti eddembe likubya amasasi yetugamba baali bamukuba amasasi omuli eddembe bakuba amasasi kojeyo musumba ina n'abangoberera bangi nange nina abangoberera naye nze seetekako kya busumba nga nayogera kya busiru gwe tolowooza nti oli okugamba nti nina ekintu ekipya oba nafunye girlfriend omupya nti omukadde omala mutta. The guy is very dense. Bwe yali afuna oyo gundi wa mukazi gwalina yamala kutta oli asiruwala ki yali afuna simanyi yekkula simanyani makula yamala kutta gwe yalina asajja n'oyimira ne mbantu n'oyogera ebyo ebyekisiru singa nabadde Zubeda nabadde mujjako bujja kojja musumba gwokkakanya ebyo yabadde tabyogera nga musumba gwe kyolowooza baali bakola endagaano empya bamala kwokyankadde omugwago oyo kati kuba ye mukale musumba tudde mu ndagaano endagaano empya baali bagikola bamala kwokyankadde Old Testament ne New Testament bamala kwokyankadde bwe baali baleeta Yesu bamala kutta banankanyi batume balala sokozesa obuwongo akalulu kaba kawedde kunaku olwokuna essaawa 48 luba lwa Saturday akawungeezi kale tuyinza obutatuukayo toyinza obutatuuka. Simon Byabakama ategeezezza n'agamba nti the elected presidential candidate will be officially declared within 48 hours after polls. Ekinene nnyo essaawa 48 bagenda byanguya nnyo kati ate agambye nti within kitegeeza nti ziyinza n'obutawera. Byabakama agambye ziyinza obutawera essaawa 48 ziyinza nazo obutawera kubanga agambye within kitegeeza nti zisobola obutawera. Akalulu kaba kawedde kunaku olwokuna essaawa 48 luba lwa Saturday akawungeezi kale tuyinza obutatuukayo toyinza obutatuukayo. Kakati era ategeezezza n'agamba nti results zonna zigenda kubeera sealed in tamper proof envelopes ezo nga bw'oba ogiggudde tosobola kuddamu ejiggala. Results muzigenda okuba nti zitambulira ezivudde egindi n'ezigenda egindi ezivudde egindi nga zigenda ku isi ezivudde egundi bagenda zitambuliza mu envelope. Baleese ebbaasa ezo nga bw'ogisumulula tosobola kuddamu kujiggala eba efudde. Agaye kakati era nga temukkiriza nti ebyadde akagenda kubaka amazima nabwenkanya agambye tewagenda kubeerawo ruumu yonna for manipulation teri agenda kukyusa alizaati. Ebbaasa ze baleese baziyita za view once
open once bw'ogibikula ebanfu bw'ogibikulira booti ebanfu Pale FM. Okay. Kakati byebyo ebisigadde nabikuŋŋaanya mbibaleetera enkya ye bannange mwebale kugoberera nga mugoberedde mawulire gano nga mugashalinze abaana ba TikTok kajambo lwakuba oluusi musalako bimu ebiralo byonna mwone musalako bimu byokka ebirala ne mubireka byonna mubiteekeyo mulaba mutya naye nga mwebale nnyo okwayika mutugobera bannange baneemuliriza palo okuva omwaka ogwedde nga muwuliriza gano ag'enswera agabira 26 ne muwuliriza minzaani muli bigi nnyo Mungu abamalire mwebale nnyo temutukyawanga yeffe bammwe mwebale tubeererawo mwebale nnyo okuleka nti mugoberedde redi yeeno ate paka okutuusa olunaku lwaye nga tusigaze ennaku 2 kubanga ebadde nga countdown buli lunaku nga nzija wano nengabawa paka nga tusigaze ennaku 2 bwe sibeebaza munemba mubi mwebale nnyo mwebalire ddala mwebalire. Order za CDF General Muhoozi Kainerugaba poliisi eziyiyeeko amazzi. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, order ya CDF poliisi egiyiyeeko amazzi. Wabaddewo okusika omuguwa bw'omala okulonda genda ewaka sigala ku polling station. CDF yagamba bw'omala okulonda genda ewaka. Omanyi byabakama ye yasooka abapoliisi awo ne beeyogeza n'abamagye ne beeyogeza CDF n'avaayo n'agamba bw'omala okulonda genda ewaka ne kiba nga kiri sealed. Poliisi evuddeyo neyetegeeza bw'omala okulonda oli waddembe okusigalawo meters 2 kuuma emirembe. Ate nga bulijjo n'aba NUP babagamba gwebeerawo okuuma emirembe, funa kamera yo zooming alabe bigenda mu maaso. Tewali bulijjo agamba muntu kutaba migula mirembe ku polling station. Poliisi egambye musigalewo ku polling station bwe muba mwagadde. Naye jjukira CDF tamenyangawo kye yayogera. Kitegeeza poliisi eba edifayinze ekiragiro kya CDF. Kati ku budde buli amagye gagenda kugobawo abantu, poliisi ng'egamba sigala, oba n'amagye gagenda kugenda ne poliisi kyegamba. Kubanga poliisi yerina primary responsibility mu kukuuma akalulu n'okulaba nti okulonda kutambula bulungi mu ggwanga, amagye tegalina we gabiyingiriramu. Nuupu efunye wiini esooka ku ekyo, naye ng'ekigituusizzaako kulemerako. Ekitegeeza nti bw'olemerako omala n'owangula. Bwe kiba nti CDF basobola okudifayinga orders ezimenya amateeka, singa anatowa order endala ng'emenya amateeka enaagobererwa oba nayo enaagaanibwa ng'eno bwegaaniddwa. Ekyokubiri, poliisi egambye tugezaako okutambula n'amafuta mu kicupa okuva kati woolabidde vidiyo eno. Olwaliro poliisi egambye togezaako n'otambula n'amafuta mu kintu kyonna, kidomola, kikebe, kaveera, biki, bwe banaakusanga bagenda kukukwata. Okusinziira ku meeting eyatuula ku Friday kyasalibwawo bwe kityo. Nsonga ki? Ndowooza muyinza okuba nga mwina bye mugenda okwokya. Amafuta gagule ng'ogateeka mu piki oba mu mmotoka, tewakyali kudda. Bw'ate emmotoka esikidde ku kkubo, ntwala akadomo wala wali nnyweyo ntwale mu mmotoka, bajja kukukwata. Okitegedde? Poliisi tuyakiyisizza. Twakirabako ne Tanzania mu kulonda okuwedde after elections. Poliisi yatuuka n'ewera ssebo nga tebakuguza mafuta gakuvuga kilomita 10. Petrol station babagamba buli muntu temumuteeramu mafuta, temusukka lita y'amafuta emu. Nga bagezaako okuziyiza movements nti omuntu ayinza okuvuga n'ava e Kampala n'agenda e Rukaya oba n'ava e Masaka n'agenda e Mbarara, kati nga amafuta bakuwa half lita. Bakimanyi nti eyo tejja kukutwala wala. So Nuupu yafunye wiini esooka, akalulu mugenda kakuuma, muyimirire meters 2 mukuume emirembe. Poliisi egamba egenda kubakuuma kubanga ekyo tekimenya mateeka. Kireka wa CDF yakola order gy'atannamenyawo.
gyatannamenyawo poliisi kitegeeza egenze kuteekesa mu mateeka oda ezimenya amateeka bwe mulemerako mwattu ab'ebyokwerinda bajja kupondooka kasita muba nga muli ku mazima. Semateeka abakkiriza okubanja akalulu kammwe, abakkiriza okwekyanga, abakkiriza okwekalakaasa nga mulwalira eddembe lyammwe mu mirembe bwe munaalemerako bajja kupondooka. Kisoboka temukirabye ekyakakuume sikulemerako nakulemera ku mateeka tigagamba beera wa ddembe ojja kuwangula bonaabeera ow'empaka ow'effujjo owedde funye abe Masaka twamufunye mpoga abakujja mu kaluka nonga w'amaanyi nga asobola okutambula n'akupulinga crowd z'abantu mutwalo mulamba Museveni akalu ne bwe atandika anoonyeza walala. So third force ya Museveni ekubwa hands down. Kyagulanyi akuba third force eyo ng'akozesa ebintu byakola bikyekugambye nti yatuula mu kalakita eri bulungi kye bayita political Meridian Miracle. Yakituulamu bulungi ate bali kye baagala famu kuseka nkujeje ate abasazi oli ogambye political Meridian Miracle obo kitegere nanyenyo omutwe akawulirangako kyagonyi bwakola ekyo bwatyo kyafuula bano abaana abato mu byobufuzi kyoyinza okuyita dwarfism abaana abadwafinga obo kitegeera politically n'abadwafinga kyokkanga bwe tuba tubatunulirako nga ababimusooka era baali bagamba ffe tulabye nnyo. Njagala nkunnyonnyole kino nti mu byobufuzi ebiseera ebisinga bw'omanya eneme wo oba opponenti wo n'omanya obunafu bwe n'omanya engeri gy'omukolako bw'omukuba Machiavelli agamba mukubire ddala bagiyita monumental defeat. Kati Kyagulanyi gye yawa Mpuuga mu luzungu bakiyita political infantilism. Yaddayo wansi mu P1 yali agenze ku university. Bakita paraphilic infantilism yaddayo buto yandize nakuwa kansa ekyo kye yakola kye kidetermininza akalulu kano. Njagala nkuwa ebibalo nti obalero okwangulwa president bwa Uganda wetaaga district 16 16 districts zeziriwo ezo Wakiso Kampala Mukono Mpigi Masaka Iganga Mityana teekako Kasese Ntungamo Jinja Kamuli Iganga Iganga twagimaze dda Kamuli otekeko Mbale waliwo ne district yawo ndala nabadde bazira nabadde ndi ku Chatham House nga bagamba nti mu Uganda teweetaaga na kutambula walala. You only need 16 districts. Kyoyogera nina akatambi wano ke naguddeko akaba NRM. Omusajja wuuna nnyonnyola. That the area that support us have very few voters. That's what we should do. Jehovah 100%. How many voters? 90,000? Ukawuliza. Kazo 100%. How many voters? Something like 70,000 voters. Then we go to Kampala. One constituency in Kampala, this constituency, Kira municipality covers the whole of Kigezi region in progression. Kono woko mao. Ekyo nakigambako lumu. Ndi Museveni alina gyagenda. N'awangula 100% naye nga obululu bwafunyeyo nti kaza agikubya 10 ku 10. Muruka gumwe wannalukola. Oli akiwulira nti 100%. Tamanya nti 100% eno ku bululu bumeka nti emitwalo 6. Nga wano MP awangula emitwalo 8. Njagala nkubulire kinene. Wakati wange n'abenaalemu bamanyi obuyinza we buli. Lale ya General Museveni esembayo eri luddawa. Simanyi eriwa. Kyekuba eri Kololo. Eri wano. Zanero nkubulira kino njagala nkikubule obuyinza mu Uganda wano. Buli okuva e Kampala wano paka ku Nile. Ekirone nyogere ekinene obugenda Iganga. Omusajja agambye kira municipality yokka abalonzi beerina. Ewanna lukola Kigezi region. Omuluka gwa Nalukola ogumu. Ogwa Kawempe wano. Gwina abalonzi emitwalo 9. District zino nzikubalira Wammanga, Nabiratuuku, Kapera Byongo, Kweni, Abimu. District ziringa 9 teziweza abalonzi bali mu muluka gumu ogwe wa Nalukola. Omuluka gumu ogwe wa Nambozi ogwe Seta. Buli mu region namba. Uyo kenyine wenale mu yakigambye.
kati obuyinza awangula waneno 26 General Museveni bali bamuwangudde Kiza Besigye yali awangudde General Museveni mu 26 Buganda ye mutaasa General Museveni kyonna kye bakola balina kukimanya nti amanyi ge bamalire eri Kalamoja bagajje bagamalire wano wali ekinyusi Kyagulanyi n'amala afuutuka mu Kampala n'obulu miliyoni 2 n'agenda Wachison ewe ba miliyoni awasigadde ne bwalonderera bulonderezi abamaze ofuuka president wa Uganda abakukubi kati eri tolina kyokimanyo anaabeera muwuya kubuulidde bakimanyi ng'ate no mu kalulu kano osobye district ezo ez'amaanyi naye ne Northern Region eyo luli ebadde ereeta 100% ne baleeta 100% ekyo nakigamba naye Kyagulanyi bano ogende Wobote omutabani Wobote eyo naye 100% yagirinyamu kati ekyo kye njagala okugamba nti mu kalulu kaneno Kyagulanyi ebintu ku bintu byakoze nga tuvude ku kitwasoose kiri ekya political Mulerian Mimikuli alina kyeyateekawo ne bayita political stratum yazimba kisikini kiri awo nandikiyisa ekigodo ne yazimba ogunto guli awo gunene muzibu gwako infiltratinga nti ababe tokyasobola bajjamu naye yalya mu babo azimbye ogusenge gw'amaanyi nnyo olukomera lw'amaanyi kuba muwagira tetukiyita kigodo tukiyite ekisunga ekyenfudu kale azimbye oguntu ng'ogushero ng'ogw'enfudu kubawagizi be tokyasobola balyamu naye yalya mu babo buli lunaku ababa abanyiza abalyamu oba kitegeera kati akalulu kano kagenda salwawo ensonga eyo gyenkuwadde naye genda beera nkulu nnyo ensonga endala egenda okubeera enkulu nnyo mu kalulu kanene ye enneeyisa amagye gagenda kweyisa gati okuva olwokubiri paka ennaku eziddirira wagalabyeko mayitirivu ate ekyo tekikyayamba gavumenti Oga deploying tekiyamba ono kiyamba Kyagulanyi wano abantu baneeno abantu batuuka ne bagamanyiira oba kitegeera kyakubiri gakola ensobi ate ne ziyamba ye ku lunaku lw'okulondera bagenda kulonda ye ganaakola ensobi oba kitegeera nti kati byonna bigenda okubeerawo okuva olwalo paka olwokubiri lwakusatu lwakuna bisigala biyamba Kyagulanyi kati General Museveni yesanga ng'ali mu mbeera ey'okusoberwa nzizaako ki nkole ki ndagewa oba kitegeera kati nekiro ekigenda okuyamba Kyagulanyi ekimuyambye yateekawo embeera nga amazima NRM Luge yali ewakanya yeegeeyogerera oba kitegeera ekyabakazi bagamba bakikozesa nnyo ku babbaabwe abenzi akola atya akugera weebase n'akuzizika akambe wansi wa piro bw'ologoota n'ologoota n'amazima mu luzungu bakiyita truth serum oba serum of truth oba truth serum bannaye akakodi aka abakazi temukagezesa kati oyinza okukateekayo abe bakobubi n'ekyuka ne kanyingiro olaba obadde ontemula akateeka wansi wa piro mu piro munda okay kati NRM yesanze ng'ebizibu bya Ruto eno yebyeyogerera obadde okimanyi nti ebbanga lino tumaze mu campaign towulyangako NRM yagamba nga Nuupu terina manifesto naye wali owulidde dijjaja mulonde Kyagulanyi bannange let us take a risk and risk is worth taking someone who has made everybody speak the same word that yes someone who has made everybody love the Ugandan flag. How many of you still remembered we had a flag anyway? How many of you still remembered that? Nze bwana abanfera agenda kunferera ku patriotism awo nzikiriza. And he's not working alone. He's working with a team of us. Abo bebo obalaba abo. Let me read you the categories again. Ngenda bisoma paka nga bibatuuse. Ng'oli wano nga school fees ozisasula mu bitundu. You have no gains protected. Kera okutuwoganira vane ku live wano bobwa ogenda obirowoozeeko. If you're here and your children are still in USEUPE. Okay? Genda obirowoozeeko. We have been humiliated into being lazy people. We have been made to feel inferior. We have been made to feel like we don't add up to 1 + 1. We don't add up to anything. Omuntu n'osomesa abaana ne bakutuulirira osigala obaliisa osigala obawa ekyokulya osigala obawa sente za transport genda kunoonya mirimu ate naawe n'obanoonyeza mwagala tukaddiwe kutuukawa